kati tosobola kubanga oyagala mirembe ate n'obeera n'enkola ey'eggaali ky'oba okola okwo kuzimba mu luzungu kye bayita radicalism bw'oba nalukalala so kati nze ndowooza bali abali eri kizibu kyabwe okuba nti bagira waliwo omwami bamuyita Sebuufu eyo nange mumanyi jakakandwa so okusinziira enkola y'ekibiina ky'obufuzi bw'otandika okuzimba obwannalukalala buyinza okuviiramu ekibi n'eggwanga bulyonoona kati olaba nti olwaleero mu Uganda tulina abantu babikanga bibiri tulinawo bano nti ojja genda we are removing a dictator tolina by'otugamba oba Museveni avaako atya oba atya tekibakwatako ne tuba na bano nabo bali eri ewala extreme bo bagamba Muzeeyi tova ku main Muzeeyi simanyi kiki biki kaakati basika bazeeri bano basika bazeeno kaakati kyova olaba DP erina okujja egambe nti tuteekewo force ey'okusatu era nsaba abantu batwegatteko ng'egamba nti pulezidenti oli ali mu ntebe tumuteerewo eddaala akkirire ku ddaala gw'ayagala okufuuka pulezidenti oba gwe Nobert Mao oba gwe Kyagulanyi oba gwe Amuriati oba Kena naawe okozesa eddaala tulabe nti okukyusa obukulembeze kikolebwa mu mirembe n'olwekyo nze ng'omuntu okuyisaamu abantu eggaali okuzimba eggaali nsaba njawukane ne mukwano gwange Kyagulanyi tekiyamba ggwanga lino naddala nti abaana abo be mukozesa okuzimba eggaali bw'abaawo akavuyo nga mubayise ku streeti babakwata bwe babakwata babatwala ne babasiba mmwe abakulembeze baabwe ne babateeka mu mmotoka ne babavuga ne babazza ewammwe n'olwekyo tuleme kulimba bantu mu Uganda bwe muba mulemeddwa oluvannyuma lw'emyaka 4 kambuuze omwaka oguwedde bwe baakola alternative budget ebyali mu gavumenti byakyuka ate baakola alternative budget ne bagana okwetaba mu budget y'eggwanga lyonna ne babayita mujje kololo ne bagaana kaakati nga budget bagisoma twalina banka ya Uganda ey'abannayuganda ng'eyitibwa Uganda Commercial Bank UCB gavumenti n'egitunda mu bino ebya privatization n'egiguza banka ye South Africa gye bayita Stanbic Bank si bwe kiri era gavumenti yalina kampuni ekola ku by'amasannyalaze Uganda Electricity Board UEB n'egiguza umeme n'esooka ekutulamu UEB emirundi 3 n'ekola kampuni gye bayita Uganda Electricity Transmission Uganda Electricity Distribution ndowooza waliwo n'ey'okusatu ahayo kati katutandike Uganda Electricity Generation okukola amasannyalaze Uganda Electricity Transmission okugakola bwoti then Uganda Electricity Distribution kyova owulira UETCL bwe bityo kaakati n'otunda UEB n'ogiguza umeme kati ekisooka kye nabadde ntegeeza ekitegeeza gavumenti yakkiriza nti diiru yali nfu lwaki kubanga teyagyongeddeyo emyaka 20 bwe gaweddeko gavumenti yali yasalawo dda nti tetujja kugyongezaayo kati n'egenda mu Stanbic Bank gye yaguza Uganda Commercial Bank ne yeewolayo ensimbi ate enunule umeme esasule umeme gye yatunda okuva mu UEB ezzeewo ate kati era umeme teyagenze umeme yakyusizza linnya
kale wonna wosinzira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya wasuze otya mu nsi mwotulabira ne ku ssaawa otulabira afunye okusomozebwa okw'enjawulo ofiiriddwa olwazizza n'okusomozebwa okulala nkusaasidde asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nze Matias Ssekanjaku tuli ku MS Media olwaleero tusinzidde ku kitebe kya Democratic Party wano ku Balintuma Road tuzze okwogera n'akulira akakiiko k'ebyokulonda mu DP Mr. Kennedy Mutenyu rono kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero kasooka kubuuze tutandike sebo tukwaniriza buuza abantu ekisooka abatulaba mwenna tubalamusizza era ne tugaa nti singa mmwe temuliiwo naffe tetubeerawo kuba bino bye twogera tuba tulina kubyogera abantu babitegeere ate ndi musanyufu nti wano we tutudde y'ensibuko y'ekigambo kino amazima n'obwenkanya truth kaakati mu bye twogera byonna tulina okuteekamu amazima mwesalirewo kye twogedde kituufu si kituufu kubanga abantu olwaleero Uganda yaffe n'ebyobufuzi byonoonese nti abantu bakola gwa kulimba n'alimba nga tewali amulimbulula n'alimbira ddala n'olwekyo bwe tufuna omukisa nga guno guba mulungi era mwekwate MS Media tujja kugezanga okubeerako tubannyonnyola ensonga era sebo nkwebaza n'okumpita tubeeko bye twogera tweyanziza nnyo naye tutandikire ku ky'okuzimba eggaali ekisooka munnabyabufuzi ate pulezidenti w'ekibiina kya NUP akyenkalejinga nnyo mu bannabyabufuzi nti buli munnabyabufuzi zimba eggaali naye emabegako twalaba abayimbi abalina eggaali ebyatukawo byali biwanvu poliisi negaa nti kati n'abadde balina abantu babiri abatambulirako mufune abantu nga bana kino kiri lisike kitya oba kiri ishenso kitya eri munnabyabufuzi okuzimba eggaali kaakati weebale nnyo ekibuuzo ekyo era nja kusooka nkole oba gye bayita disclaimer omukulembeze wa NUP nze gwe mpita Bobi Wine kuba gwe mmanyi Robert Kyagulanyi mulaba bulabi nze mmanyi Bobi Wine nti abadde mukwano gwange oba tumanyiganya okumala ebbanga ng'era ne mwannyina omu kuba nnyina Irene twakolagananga naye mu Coca-Cola naye nga nze emikolo gyange gyonna ngambagamba Bobi nga Coca-Cola bwempa ensimbi ez'okuleeta omuyimbi nze ndeeta Bobi Wine era abali mu Uganda mu bitundu ebyenjawulo mukimanyi lwa nsonga eri emu nti Bobi Wine alina discipline gy'otolabanga nakolanga naye program ne mugamba nkwagala embalala ku ssaawa 8 ku 7 n'akukubira essimu Kennedy onjagala ssaawa mmeka n'omugala nakugambye 8 ku 7:45 n'akuddamu Kennedy ku stage nninnyako ssaawa mmeka era ngenda kuyimbira essaawa mmeka era nga kyakola n'olwekyo nzijukira ebiseera ebyo nga mbeera n'obukadde bwange 3 olumala okuyimba pap n'omuwa so mu nkolagano eyo gye twalina ne kiba nti nkaluubirirwa oba yenjogera y'ennaku zino okumuyisaamu eggaali naye ate Kennedy Mutenyu owa DP bw'aba ayogera ku Robert Kyagulanyi owa NUP kati awo tuba twogera amazima so buli kibiina kiba n'ebigendererwa byakyo nze bw'ombuuza constitution ya DP endi wano nafuna kaadi ya DP esooka nga lumu August 1998 mu August omwaka guno nja kuba mpezeze emyaka 45 kasookedde nfuna kaadi ya DP yali ya siringi 2 nga Paulo Kawanga Semwogere agitaddemu omukono ngeze ennaku zino bwe zirimu omukono gwa Norbert Mao kaakati nze DP nazaalibwa muli kaadi nenjifuna bufunyi nga nkuze kaakati mu nsonga za DP nyinza okugamba nti ndi kafulu constitution yonna endi wano UID nze omu ku baabeera ne ku executive ya UID esooka 95
mu 8 nalonda akalulu nga nonda candidate wa DP tetwali na presidential candidate ebiseera ebyo wali mu parliamentary system nga tulonda ba MP mu 9 nali agent wa Semogere enajja Nankumbi na muli zone najja 1 bwoba ogenda Ntebe ku mukono ogwa kkono eyo bagiyita najja Nankumbi 1 okuva wano ku Shero okutuuka wali ku Muzigite Namasuba ku mukono ogwa ddyo eyo ye najja 2 kati nze nali mu najja 1 nze nali wa DP nali ku campaign ya Damiano Lubega nali agent wa Paulo Kawanga Semogere so kati ndi ku kakiiko k'ebyokulonda aka DP UID nagirimu n'olwekyo ensonga za DP fair nzitegeera era ge magezi gempa abantu nga tonnayingira kibiina sooka omanye ebigendererwa byakyo ki oyingire ate bw'omala okuyingira ekibiina ntera okugamba abantu baffe mu kibiina ekyo oli muzannyi oba gwe nannyini ttiimu kiki kyentegeeza nze ng'omuntu ow'ebyemizannyo naddala omupiira gw'ebigere buli sizoni tufuna abantu abazannyi ne bajja mu kiraabu n'abamu ne bagenda leero abadde azannyira Arsenal enkya n'agenda mu Man U oli n'agenda mu Madrid bw'atyo oba KCC n'agenda mu Express n'agenda mu Villa kaakati naye nannyini ttiimu takyuka kaakati nze mu DP nze omu ku bannannyini ttiimu naawe ayina endowooza ng'eyange nze sikyuka DP bwe baamu ekizibu buvunaanyizibwa bwange kola ki kugitereeza so si kudduka kugenda mu bibiina birala kati eyo yenjawulo n'olwekyo nina constitution ya NUP National Unity Platform gye mmanyi eri mu Electoral Commission simanyi nti ekyo ekyokuyisa kati abalabi abatakimanyi ndowooza ekintu kye bayita okuyisaamu eggaali okuzimba eggaali kwe kubeera n'abantu obalaba atambula n'abantu 10 oba bakuba bantu oba bakola ki bwe batyo kati ffe ebyobufuzi bye tuzannya aba DP bya mirembe kati tosobola kubanga oyagala mirembe ate n'obeera n'enkola ey'eggaali ky'oba okola okwo kuzimba mu luzungu kye bayita radicalism bw'oba nalukalala so kati nze ndowooza bali abali eri kizibu kyabwe okuba nti bagira waliwo omwami bamuyita Sebuufu eyo nange mumanyi jakakandwa so okusinziira enkola y'ekibiina ky'obufuzi bw'otandika okuzimba obwannalukalala buyinza okuviiramu ekibi n'eggwanga bulyonoona kati olaba nti olwaleero mu Uganda tulina abantu babikanga 2 tulinawo bano nti ojja genda we are removing a dictator tolina by'otugamba oba Museveni avaako atya oba atya tekibakwatako ne tuba na bano nabo bali eri ewala extreme bo bagamba Muzeyi tova ku main Muzeyi simanyi kiki biki kaakati basika bazeeri bano basika bazeeno kaakati kyova olaba DP erina okujja egambe nti tuteekewo force ey'okusatu era nsaba abantu batwegatteko ng'egamba nti pulezidenti oli ali mu ntebe tumuteerewo eddaala akkirire ku ddaala gw'ayagala okufuuka pulezidenti oba gwe Nobert Mao oba gwe Kyagulanyi oba gwe Amuriati oba Kena naawe okozesa eddaala tulabe nti okukyusa obukulembeze kikolebwa mu mirembe n'olwekyo nze ng'omuntu okuyisaamu abantu eggaali okuzimba eggaali nsaba njawukane ne mukwano gwange Kyagulanyi tekiyamba ggwanga lino naddala nti abaana abo be mukozesa okuzimba eggaali bw'wabaawo akavuyo nga mubayise ku streeti babakwata bwe babakwata babatwala ne babasiba mmwe
abakulembeze baabwe ne babateeka mu mmotoka ne babavuga ne babazze wammwe n'abaana nsaana balabe bamanye ekintu ekyo. Njagala olabe mu kalulu akali e Kawempe ab'amawulire baakubibwa ne tulaba ab'amawulire nga bali mu ddwaliro, naye kandidate oyo omu eyagambibwa nti yakubibwa, njagala mutunulira akatambi kali ak'olunaku lwa nomination, oba waliwo ekikonde n'ekimu ekyamutuukako oba waliwo omuggo, kubanga n'omusirikale omu yakola bukozi bw'ati n'atakuba. Era enkeera twalina meeting ku Electoral Commission e Kawempe, yajja yeesibye engalo zino bandage. So bali abaana baakubibwa, waliwo gwe nalaba ekigere kumpi bakimenye, naye ono omukulu newe baamuteeka mu drone baamuzaawa. Kati abantu njagala tubeeremu amagezi. Ate n'ekirala, mulina okulwana butabayita ba foot soldier. Fuutu bye bigere. Tewali muntu alowooza ng'akozesa bigere. Abantu balowooza nga bakozesa ki? Omutwe n'obwongo. Waakiri mubeere n'ekyo ekigambo kibanafuya ne kibateeka eri nti mulowooleza mu bigere. So nze njagala mukwano gwange akkirize njawukane naye mu nsonga eyo. Nga tugenda ovaawo awo, opposition yasomye budget yayo alternative ne DP tebeerayo, temuli mu opposition, tebabayita, temwabala byetabamu, kati mulundi gwakubiri DP nga sigiraba. Kakati weebale nnyo ekibuuzo ekyo, nga bwe ntera okwogera siri mwogezi wa DP naye ate ebya DP mbimanyi. Omwaka guli lwe baasoma budget, Secretary General w'ekibiina kyange ow'ekitiibwa Dr. Gerald Siranda yaŋŋambako nanga nti kale abantu abo n'okutuwandiikira tubawe endowooza eyaffe ku nsonga ez'enjawulo tebaakikola. Kati ne mbuuza ku luno, sinnalaba bbaluwa yonna ate ntera okuziba mu Paalamenti ng'ebuuza DP nti mwe ndowooza yammwe ku budget eri etya. Kaakati ekirala okuggyako ng'oggyeko kye tubadde twogera eky'eggaali, waliwo n'enjogera endala eyajja n'enkola ey'okulabisa. Ng'oggyeko okwagala okulabisa otyo, kati budget eyo, bino birowoozo byange ng'omuntu, budget eyo alternative budget eyafulumye egenda kukolawa? Okuggyako okwagala okulabisa egenda kukolawa? Mbadde ndowooza memba wa Paalamenti olondebwa, era kye kizibu nti abantu abasinga ebitundu bya Uganda ebisinga byatomera mu 2021. Omukulembeze memba wa Paalamenti ow'ekibiina, omulimu gwe ogusooka kukiikirira abantu be mu Paalamenti, ogwokubiri okulondoola puroguramu za gavumenti, ogwokusatu okutemaatema mu budget. Si kukola yo, kutemaatema mu budget. Ate budget eba evudde mu gavumenti, kubanga olwaleero batwagala oba tetwagala, Electoral Commission yalangirira NRM, n'olwekyo budget gavumenti ya NRM yegireeta. Era gavumenti mulimu abakulembeze, mulimu ba MP, mulimu n'abalamuzi. Kati ekisooka tuyige ebyobufuzi nti ffenna bamemba ba Paalamenti, baminisita n'abalamuzi tuli mu gavumenti ya Uganda, kuba gavumenti erina amasiga aga n'ennaku zino abamu bongerako eryoku n'ery'abamawulire. Kati budget ereetebwa executive. Bw'oba onooyagala ekintu ng'ewaffe Mbale mu Industrial Division Mbale City okukoonebwako, gavumenti yereeta budget. Budget ne tugiteesaako ne tugamba gavumenti sente zino zive wano zidde wali, sente zive wali zidde wano. Naye okukola alternative budget egenda kukola ki? Kubanga kati kankuwa ekyokulabirako nga kyenjogera okulaga era ngenda kukyogerako bwe naatuuka mu nsonga ya Buganda. Waliwo Paalamenti ekolera mu bukiiko, akakiiko akakola ku by'obulimi n'ebyobulunzi n'ebyennyanja bwe bito fisheries,
kaliko ababaka abava ekyo nja kujja nkyogere naye buli komiti eriko ababaka ab'enjawulo. For example, komiti ya agriculture ne fisheries eriko ababaka, for example, abava mu Buganda wano kuba twogera lulimi Luganda, ab'NRM kuliko omu ng'ava mu Buganda nga wa NRM. Kuliko abanuupu basatu ava mu Buganda naye nga wa nuupu. Kuliko aba DP omu ava mu Buganda ate ne mu DP. Independent baliko aba. Kaakati bwe baba boogera ku bintu bya agriculture awo oteeseza. Komiti akakiiko aka finance, planning and economic development, akakiiko k'ebyensimbi okutegekera eggwanga n'enkulaakulana ey'ebyenfuna. Kuliko ababaka abava mu Buganda aba FDC kuliko omu, NRM kuliko babiri, NUP ababadde bakola alternative budget mu kugikulembera kuliko bana, DP einako omu, independent einako omu. Bw'oba onooyagala ebintu ebikwatagana n'ebyensimbi bazigabanyiza batya, enkulaakulana mu byenfuna n'okupulaningira eggwanga gy'olaga. FDC erinayo omu, ndi ku Buganda kati, FDC erinayo omu, NRM babiri, NUP bana, DP omu, independent omu. Bw'otuuka kakiiko ka budget embalirira y'eggwanga kuliko abava mu Buganda aba FDC babiri, aba NRM bali bana, aba NUP bali basatu, aba DP bali babiri, independent einaayo. Ndeese ekibala ekyo okubalaga bano bandibadde batubuulira nti bye twabatuma bibalemye kubanga ebbanga balimaze bafuluma beekandaga bafuluma parliament, era buli lwe bafuluma NRM neeyisa ebintu. N'olwekyo ne bw'oba tonnayogera ku alternative budget egenda kukolawa ng'ate gwe MP aleeta alternative budget, olina obudde obutuula mu parliament otereeze budget eri ey'eggwanga eno yegenda kukolawa. Naye mu kusooka ngambye nti Secretary General wammwe Mwami Siranda mu alternative budget era yasooka yagamba kale abantu bano wadde okutuwandiikira tubawo ebirowoozo byaffe so kati ebirowoozo ebyo kale baba bawandiikira byandibadde bigenda kukolawa. Anti kati kiikino ekisooka naffe tuli ekibiina kya DP kiri mu opposition. Banno bwe bakuyita okuteesa kampe ekyokulabirako Honorable Mathias Mpuuga ng'akyali leader of opposition yayita ebibiina by'obufuzi byonna eby'opposition ogende Munyonyo biteese ku kukyusa amateeka g'ebyokulonda. Kati mulina okugenda ne mubiwaayo naye bw'oba onoowaayo kati kubanga strictly speaking ebibiina by'obufuzi tebirina babaka mu parliament, naye ababaka abali mu parliament bajjira ku tiketi z'ebibiina ebimu naye nga bakiikirira constituency zaabwe. Naye olwekyo ekyo kitegeeza nti oba olina okusaba ekibiina kya DP kampe ekyokulabirako Honorable Lumu bwe yali aleeta etteeka lino eritayitamu erya LOP yawandiikira Secretary General wa DP n'owa NRM n'abalala. Mukulu Mathias Mpuuga mu kintu kyabwe kino kye bagezaako okuzimba ekya DA yawandiikira Secretary General wa DP. Kati bw'oba oyagala ebirowoozo bya DP owandiikira Secretary General wa DP, eyo ye administration bwetambula. Kati nze sinnalabako bbaluwa ng'eyo oba bw'eba gy'eri bandibadde batulaga nti DP yatuddamu bweti, oba bandibadde bakola meeting owa DP n'ayimirira n'ayogerera essaawa ze2 nti bajeti yaffe ffe tulowooza bwe tutyo, owa NUP n'ayogera, owa gundi n'ayogera, n'owa gundi n'ayogera. Kaakati wali ne wabaawo barapotwa abateeka ebyo ebyogeddwa
mu kiwandiiko kati ekyo ekiwandiiko kyatuukiddwako kitya so n'olwekyo simanyi ekisooka simanyi eyo bajeti egenda kukolawa ekyokubiri simanyi ekigendereddwa kuba abagikoze ate batuula mu paalamenti okuteesa bajeti eri nati kati bo baleeta allocation zaabwe buli shadow minister aleeta n'agamba nti kati nze ndi shadow minister wa internal affairs okusinziira ku Uganda nga bweri amakomera poliisi sente zino zaleeteddwa wano zino ne ziteebwa wano kati nabo bawa government alternative kati enkola yiino enkola yiino era n'abantu abatulaba mujja kukkiriziganya nange Minister wa Finance ku lwa President wa Uganda bw'asoma bajeti y'eggwanga omuntu mu mateeka asooka okumuddamu ye leader of opposition kuba ffenna yatukulembera ku luno ye Mukulu Ssennyonyi n'aleeta response mugundi nti ffe tubadde tugamba bwe tuti era bamuwadde kikanga 3 kati ekyo kyekikulu kubanga kiba kiddamu kiri nti gwe kyoddamu kigenda kutereeza bajeti eri gavumenti gye yaleese era bw'oba olina ebirowoozo ebikonvinsinga kyekyo nakugambye nti ekizibu kya Uganda omuntu atuula mu paalamenti n'atoogera naye paalamenti neggwa nadda ku madaala ga paalamenti wano kamera we ziri ekyo nkiganye naye wali takola ki tayogera kaakati tuve ku byamadaala nze ekyo ekya alternative budget kiringa madaala tuteeseze gye tulina okuteeseza ne gye tuyinza okukyusiza ebintu enjawulo eriwo yeeyo nti tulina bapolitician ne bapolitical leader politician ayogera ebintu abalonzi bye baagala okuwulira ne bw'aba tabikkiririzaamu naye political leader akubuulira ekituufu n'okikkiriza oba n'okigaana kati abo abantu abasinga bapolitician ekitegeeza baagala kukola bw'omala okusoma alternative budget olwo ki ebbeeyi y'amafuta n'ekendeera oba kiki n'olwekyo nze ng'omugenzi Mutenyo gwe yatwalako mu ssomero mbuuza nyinza okubuuza ekintu waliwo lwe baali batusomeseeyo nga tukola nti waliwo kyobuuza why 5 why kati ng'ekyo oyinza okubuuza alternative budget why 5 Ws alternative budget why kubanga twagala kukola bwe tuti lwaki mwagala kukola bwe muti kubanga kino na kino lwaki kino na kino nti ate kiri kyali bwe kiti lwaki kyali bwe kiti so okukennenya ekintu n'okijjamu ekinyusi n'olwekyo tuleme kulimba bantu mu Uganda bwe muba mulemeddwa oluvannyuma lw'emyaka 4 kambuuze omwaka oguwedde bwe baakola alternative budget ebyali mu gavumenti byakyuka ate baakola alternative budget ne bagana okwetaba mu budget y'eggwanga lyonna ne babayita mujje kololo ne bagaana kaakati nga budget bagisoma so ekyo kwenjagala okugattira na kiri kye nakugambyeko ekya Buganda buli ggwanga oba buli kitundu kya Uganda kibeera ne caucus obubondo chairman wa kabondo k'ababaka abava mu Buganda ye Muwanga Kivumbi vice we ye Bayigalulume n'abalala ate Muwanga Kivumbi era ye vice president wa NUP ku lwa Buganda kati bwe mukola akakiiko mu mwaka ogw'okubiri muba muwuddisa bantu lwaki bw'otunulira bw'ojja mu Buganda wano n'obuuza ekintu ekikulu Ssaabasajja Kabaka ne Katikkiro Charles Peter Mayiga kye boogerako ze nsonga ssemasonga 5 eza Buganda ezimu nange omugisu nzimanyi okukuuma Namulondo ensalo za Buganda federo obumu
n'ebintu ng'ebyo. Kaakati okuva lwe baabalonda 2021 ababaka abava mu Buganda mulinga 112 kumpi musukamu 10 katono. Ani yali aleese ekiteeso private members bill ku nsonga za Buganda? Awo tulyoke tumanye nti mulumirwa Buganda. Waliwo n'ensonga etaagala na gavumenti kukuwa gundi gye bayita certificate of financial implication. Kubanga bw'oba onooleeta etteeka private members bill olina okufuna obukakafu okuva Ministry ya Finance nti tekikoona ku nnusu ya Uganda. Kaakati ekintu ekyokuleeta ekiteeso nti Parliament egambe nti obumu obwa Uganda n'abalala bukulu, ekyo kirina ssente ze kyetaaga. Mumaze 2021, 2022, 2023, 2024 tulimu 2025. Mwali mukireeseeko. Gavumenti ekola etya? Gavumenti ekola mu kintu kye bayita National Development Plan. Yembalirira ye plani ya gavumenti ey'okukulaakulana. Nguudo tunaazizimbawa, kino tunakikolawa, ebisaawe tunabizimbawa, kabibeere ebisaawe bya mupiira oba ebyennyonyi, Uganda tunagikulaakulanya tutya. Pulaani eyo NDP bagikola nga ya myaka 5. Uganda yakola dda NDP 1, nekola NDP 2, nekola NDP 3, kaakati omwezi guno ogwa June July NDP 4 Government mwegenda okuyisa okukulaakulanya eggwanga wakati wa 2025 ne 2030 yayita dda mu Parliament. Naye abo ababaka ate wabaddewo enkiiko ezituula. Oli najja n'agamba kino tekiriimu, kiri tekiriimu. Ne ba MP mubaddemu. Naye temulina kintu kya Buganda kye mwaleeta. Bwe mukaaba ku kino ne mukaaba ku kiri, byonna bikwatagana n'enkola y'ebintu. Kasita tuva ku bintu enkola yaabyo ne twagala okubikola mu ngeri yaffe erabisa, y'ensobi ekolebwa. Kaakati obukiiko obukulu obutegeka ebyokutegekera eggwanga, akamu ke ka agriculture ebyobulimi, akala ke ka finance ebyensimbi, n'akookusatu aka budget, akatematema ne kagamba wano na wali. Nkiddamu, Buganda erina omubaka omu atuula ku kakiiko ka agriculture ak'ebyobulimi n'ebyennyanja. Kati nga bino ng'abavubi bwe babonyaabonyezebwa, akakiiko NRM erinako memba omu ng'ava mu Buganda. NUP erinako 3, DP erinako omu, ba independent 2. Kati bwe wabaawo ebinyigibwa, nagambye akakiiko k'ebyensimbi okuteekateekera eggwanga n'enkulaakulanya y'ebyenfuna, kuliko ababaka ba Buganda abava mu FDC omu, abava mu NRM 2, NUP erina 4, DP erina omu, independent erina omu. Akakiiko ka budget nga ke kaliko embalirira esaasaanyizibwa etya, akatematema embalirira. Ababaka abava mu Buganda, kati tuli ku kakiiko kali Buganda Caucus, ababaka abava mu Buganda nga ba FDC bali 2, abava mu NRM bali 4, abava mu NUP muli 3, aba DP muli 2, akakiiko ako muli 2. Ekitegeeza obukiiko akakola ku byobulimi, ebyobulunzi, ebyobuvubi, ebyensimbi n'okukulaakulanya eggwanga mu byenfuna ne budget, FDC obukiiko bwonna obusatu erinako ababaka 3 abava mu Buganda. NRM erinako 7, National Unity Platform NUP erinako 10, DP erinako 4, ba independent 3. Kaakati NDP eno bwe yali eyita
mwateekamu ki mwababaka 100 abasukka mu 100 aba Buganda kyova olaba ngamba balimba ensonga semasonga eza Buganda 5 baziteekamu kambawo ekyokulabirako muto wange nzirako ye chairman w'akakiiko bakayita National Cassava Platform ekola ku muwogo yamanya mu meeting ezo ez'emabega nti muwogo si kyekimu ku birime bye gavumenti bye yali egenda okusaasaanyizaako ensimbi kubanga muwogo bakola amafuta muwogo factory zikola starch weeziri n'anoonya ababaka abatuula ku bukiiko obwo n'anoonya chairman waabwo ye nga chairman w'abamuwogo n'awandiikira parliament nti waliwo kino na kino n'anoonya ababaka abava mu bitundu ebirisinga okulima muwogo komiti ya parliament eya budget n'emuwandiikira jangu n'agenda ne bwino we muwogo ali bwati muwogo avaamu ensimbi bweziti eggwanga lifunamu bweziti muwogo waliwo factory zino waliwo kino ne bamuwuliriza muntu kinoomu muto wange anzirako ebbeere lya maama waffe ndita n'alikwata abeera saidi z'ekitende eyo so muntu kinoomu ye yawulirizibwa yayitibwa n'awulirizibwa era muwogo ataali mu bajeti ya Uganda NDP4 kati muwogo mwali yali muntu ogwo mwababaka 112 mwakolawo ki bwe mwalaba nti waliwo obutali bwenkanya mu kugabanya ebintu bya obugaga bwa Uganda kyeki kyenagambye okonako kuba kuyisaamu gaali mujje mutulimbe mulowooze nti mulina eki mwandibadde mugamba ekintu kimu ne mugende wa Emengo ne mugamba Ssebo Katikkiro twasobya kino nze ndowooza eno ndowooza yange bino byonna bye baleeta kati babireeta kuwuddisa balonzi mu Buganda basobole okuddayo mu 2026 tewali kirala kubanga ate muto wange anti performance kyokujjako okwekandaga ne bafuluma parliament muto wange muntu omu yasobola okukyusa NDP4 muwogo ne bamuteekamu ate njagala kino tubeere benkanya akantu kano ke twayogedde justice gavumenti yawa Buganda ng'eyita mu Mwanyi Terimba nekkiriza era Buganda eyina license etunde mwanyi ebweru direct bwendowooza kaakati ku byemmwanyi bwe mwali mwogera mwasalawo kuteesa na President Museveni ku ssimu naye ate ne mwekandaga ne mufuluma kaakati edda nga tusoma waliwo oluyimba baluyitanga who is fooling who nti ani asiruwazaani kati abamu kuffe obwongo tubulina kubanga tuli ba brain soldier tutegeera ekyo nkigatta na kiri kye wasoose okubuuza ekya alternative budget kati kana akakiiko akateereddwawo njagala oli ajja kugamba ababaka affe tuli batono tuli ki yes muli batono naye ababaka ba Buganda eyo kokasi mutubuulira amazima ebadde etuuza enkiiko ebadde etuulawa era baani abagituulamu nze bino mbyogera nga nina obukakafu akakiiko ako bwe kalangirirwa waliwo ba MP nga 3 bankubira essimu ate si ba DP ba NUP ne baŋŋamba Mutenyi oli mutuufu naye bino ffe tetusobola kuvaayo kubyogera therefore nga bwe tugamba ekigambo kino truth nti amazima tubuulire abantu amazima bw'oba tolina kyokoze mu myaka 4 genda obuulire abantu mu constituency yo lwaki bakuzza naye bw'olaba naddala wano
nti abantu ba Buganda mutomedde nnyo kubanga mubuguumirira ne babalimbalimba muyiga okwesalirawo nti ekyo kikyamu gw'otulimba gwe totulimba. Katikkiro buli lunaku alina akantu akanyomero eddoboozi lya Katikkiro ku BBS TV muwulirize byagamba. Kabaka Ssaabasajja ayogera ki? Mubiteeka mu nkola. Kabaka yatugamba message emu temubongoota. Kati NDP bweyita nga we muli, bino byonna ne biyita nga we muli, waliwo okubongoota okusinga awo. Mbuuza bubuuza. Abe bakidde ku mulimu. That is sleeping on the job. Tuveeyo Mr. Mutenyu. Tuvuddeyo. Tugenze ku umeme. Njagala nsooke nsomeka puzzle wakateeka mu group emu nange mwendi. The government of Uganda sold the Uganda Commercial Bank UCB to Stanbic Bank. Again, the government also sold the Uganda Electricity Board UEB to Umeme. Now, is it also true that the same government that sold the UCB and the UEB to Stanbic Bank and the Umeme respectively is borrowing from Stanbic Bank to pay Umeme? Jagala nkomaawo. So Umeme yo yagenze. Njagala osokwe onzitanye ku ka statement kano. Ka statement yako webale nnyo nadde simanyi nti wakalabye kakusanyisiza ate sigwe weka. Abantu bangi bankobidde essimu. N'abamu bampita ku mikutu gya TV okanyonyola. Omala akabanga twalina banka ya Uganda ey'Abannayuganda ng'eyitibwa Uganda Commercial Bank UCB. UCB government n'egitunda mu bino ebya privatization. N'egiguza banka ye South Africa gye bayita Stanbic Bank. Siwe kiri? Era government yalina company ekola ku by'amasannyalaze Uganda Electricity Board UEB n'egiguza Umeme. N'esooka ekutulamu UEB emirundi 3. N'ekola company gye bayita Uganda Electricity Transmission, Uganda Electricity Distribution. Ndoza waliwo n'ey'okusatu. Hayo kati katutandike Uganda Electricity Generation okukola amasannyalaze, Uganda Electricity Transmission okugakola bwoti, then Uganda Electricity Distribution kyova owulira UEDCL UETCL bwe bityo. Kaakati n'otunda UEB n'ogiguza Umeme. Kati ekisooka kye nabadde ntegeeza, ekitegeeza gavumenti yakkiriza nti diiru yali nfu. Lwaki? Kubanga teyajongeddeyo. Emyaka 20 bwe gaaweddeko gavumenti yali yasalawo dda nti tetujja kujongezaayo. Kati n'egenda mu Stanbic Bank gye yaguza Uganda Commercial Bank ne yeewolayo ensimbi ate enunule Umeme. Esasule Umeme gye yatunda okuva mu UEB. Ezeewo ate. Kati era Umeme teyagenze. Umeme yakyusizza linnya. Luli yali UEB nefuuka Umeme kati yafuuse UEDCL nga yeemu ku byava mu UEB. N'olwekyo awo nawe ekibuuzo ki who is fooling who kitambulirawo bulungi. Otunze kino ofune kino. Naye nojja ne weewola kino ne weewola ewoono ate onunule kino. Kaakati ekyo mu luzungu bakiyita summing up. Ekyo kigattira ddala ne kikulaga emyaka gya NRM 40. Era ekibuuzo kiri mu bintu byonna bino ebya Umeme ne UEDCL. Bwe tugamba nti endagaano tejja kuzibwayo nga bwe kyali, ate mukulu Salimu Sale yakola dda okunoonyereza n'awa amagezi g'endowooza emyaka nga3 emabega n'agamba bano bagende. Salimu Sale yakikola dda. N'agamba Umeme egende. Ng'ensonga yeriki? Bye bino ebimu ku byo. Kati kyova olaba nti olwagenze ku lunaku olusooka n'ebbeeyi y'amasannyalaze n'ekola ki? Kati gwe n'okola endagaano
n'ogamba nti mu kutambuza amasannyalaze aganaabanga gatatuuse nga tebagakozesezza gavumenti esasuleko ebitundu 4 ku buli 100 oba otegeeza ki mukutambuza amasannyalaze aganaaba gatuuse nga bwe wandikutte jaagi y'amata n'oyiwa amata mu kikopo nti nagana agayiise tugabala ku googuze biri mu ndagaano eyo eyawumeme eno gye bagyewo biri mu ndagaano ngamba nga ejja luli we yajjira luli umeme we yajjira kati eyo endagaano naye lwaki era kino kye ŋŋamba bannayuganda tubadde twogera kukuyisaamu eggaali n'ebirala tuyige okubuuza lwaki bwe tukkiriza nti endagaano mbi nga mukulu Salimu Sale bwe yatugamba ne gavumenti nga bwe yasazeewo kye twandibadde tubuuza ani yagissaako emikono kubanga mu administration bw'otokangavula muntu tayiga n'abalala tebayiga ani yagissaako emikono mukono ki ogwali emabega mu kussaako emikono era abo abaagissaako emikono endagaano embi bakangavuddwa batya basically eyo ye story ya umeme nakwo kutuwuddisa kubanga olwaleero nze ŋŋamba nti gavumenti eya NRM ewuddisizza bannayuganda ate n'abalina okugiwabula nga be bakulembera opposition nabo ne badda mu alternative budget nena mwe muli mu ndagaano nayo kaakati weebale nnyo DP yakola endagaano ne NRM okukola ki yakola endagaano ne NRM tuteese ku kukyusanga obukulembeze mu mirembe tuteese ku kukyusa amateeka g'ebyokulonda ne constitution tuteese ku kwogerezeganya tuteese n'okusonyiwagana byebyo naye olaba n'ebyo NRM ebiremye endagaano yasayiningibwa 2022 eggwako mwaka gujja mu mwezi gwa Julayi ekyalemeddwa okukikola ekitono bweki mpozi mu ndagaano mwalimu okugaba ebifo bakagabako 3 ekya minisita ekya minisita Justice Norbert Mao ekya Siranda waliwo ne state minister kati nina oluvuuvuumo lw'empulira nga lukwatagana ne we twatandikidde nti ababaka okuva mu Northern Uganda mu mambuka bagenze mu State House ne boogerezeganya n'omukulembeze w'eggwanga bakibiina ki babibiina byonna okwogerezeganya ne gavumenti mu State House ku byenkulaakulana ya Northern Uganda nti era ekimu ku byavudde mu meeting eyo ng'ate kikwatagana ne cooperation agreement mpulidde sina bukakafu nti waliwo baminisita 4 abalala abalondeddwa nga bonna bava mu Northern Uganda mulimu omu nga ye yali candidate wa DP mu Gulu City gwe bayita Jole Okot Adrale kati oyo wa DP kati oba ekyo kikwatagana ne cooperation agreement sikimanyi naye kyenjogera mulishafejja waliwo we nasomye ku mikutu gino nti abo we bali bajja nti era mu wiiki eno mu weekend mu nnaku zino ezijja bayinza okulangirira kati bo baasituka ne bagenda ng'ababaka abavaawa mu Northern Uganda mambuka bagende bateese ne President Museveni naye abafa abaawano mu Buganda bo bagamba tebaagala kuteesa ne gwe bayita dictator kaakati njagala kwebaza mukulu Mathias Mpuuga kubanga bw'ayogera ku kukyusa amateeka n'ayogera ku transition ne dialogue byebiri mu ndagaano ya DP gye yasayininga ne NRM kati abadde embeebaza okutambuza ne mwongerayo programu ya DP ekitegeeza simbi era bwe tuba twogera ku ndagaano eyo tolina gw'osanga agamba nti endagaano mbi
bagamba byonna ebirimu birungi naye okugituukiriza kati bw'ogamba nti ekizibu kiri kugituukiriza onenye yagikola Mao president ku side ya DP ne Siranda oba onenye oli atagituukiriza ekitegeeza endagaano simbi kaakati tuddayo ku ekyo kyova olaba mu masannyalaze juzi baakola etteeka lya byamizannyo New Sports Law Act naye tebalina kye baateeramu amakampuni agaseeka ensimbi mu byemizannyo nti ganaafunanga gatya kubanga gavumenti terina nsimbi zegenda kufuna ezimala okuteeka mu byemizannyo olina okutunulira private sector olwaleero obala Coca-Cola n'obala Bell, Nairo, MTN, Airtel, Standard Chartered Bank, Baroda ne Stanbic be bateeka mu byemizannyo naye amakampuni ago gonna gaabagwira kiki ekyagaleeta mu Uganda kukola nsimbi kati gw'ogaleetedde programu ki egayamba oba okusala ku misolo oba okukola ki ekyangu kyokola bw'oleeta etteeka ly'ebyemizannyo epya then sikiriza abantu nti ogambe buli nusu gy'onooteeka muno tujja kukusalirako omusolo so ogyeeko ebyemmwanyi oteekeko ebyemizannyo kati ebyamasannyalaze buli kimu gy'emyaka 3-4 gye batukalakase ng'ate nabana abaakajja abaasuubiza eggulu n'ensi nabo tebasobodde kukola ki kati nga gwaluddewoko ku Uganda mu Uganda kampani nyingi zawadde eza Uganda naye nga zizze zitundibwa nina musajja omugwe nalinyumyako naye nangamba nti gavumenti lwaki esoloza emisolo mingi mu bantu ba bulijjo olw'ensonga tekyalina bizinesi nangamba nti edda gavumenti yalinanga bizinesi zayo zajjamu ssente era ne bizinesi ezo zajja zitundibwa ne zigenda bwe zityo omutima gw'okutunda bizinesi ze twalina oba kampani kale ezaali eza Uganda gwali gwa kukulaakulanya Uganda gwali gwa kukkiriza nkulaakulana ya Uganda era kampani kyezo zomanyi eno yali ya Uganda naye neetundibwa neegenda webale nnyo ekibuuzo ekyo nze kama koogera nakolako mu Pepsi Cola emyaka 6 kampani bagiyitanga Lake Victoria Bottling Company we bagitundira bano abapya bayingiremu nali dipo manager wa Pepsi Cola Embaale naye mabegako bwe baali batambula babale bakole embalirira kampuni eno evaamu ssente meka bya bugagga ki byerina Pepsi Cola yalina ekizimbe Embaale awaali dipo mu Industrial saalabako bantu nga bajja okubalirira ekifo ekyo neeyo kampani neetundibwa ndowooza 92-93 basically kati ate oleese ekintu ekirala ekirungi twogedde ku mmwanyi ne twogera ku masannyalaze kati tuli ku poliisi ya gavumenti eya privatization gavumenti kubanga yali eri bubi ng'enoonya obuyambi mu bazungu nekkiriza okuleeta enkola eya privatization ekole mu Uganda wano nti ebitundu nti amakampuni gavumenti ge yalina bagaguza abantu kinnoomu naye ezo kampuni si kituufu nti zaali zikola magoba zaali zikola losi era ng'abagudde mu kalulu eno nti nkubuulira Pepsi Cola yali kampani ya gavumenti nga bagiyita Lake Victoria Bottling Company eyemu Uganda Railways Uganda Transport Corporation UTC People's Transport Service yali waffe mu Eastern Uganda Coffee Marketing Board Lint Marketing Board Produce Marketing Board Uganda Electricity Board n'endala zaali nyingi nnyo zonna za gavumenti okujja Uganda Commercial Bank eyo yali ekola n'amagoba naye kubanga mu Uganda wano waliwo ebintu ebikolebwa nga si byaffe kati mulaba kino ekiriwo ekyokukyusa ensoma y'abaana new curriculum Kenya bagiyita CBC
competence based curriculum naye ezo pulani z'abazungu ffe ne tuzikkiriza wano ne bazitusindikamu ne zituyingira okitegedde ssebo kaakati privatization teyali ya Uganda World Bank be baakolanga ebintu ebyo IMF ffe wano ne tukola gwa kukkiriza buli kye tulaba kiringa bw'obeera ne geeti nga togiggala buli ayagala ayingira n'afuluma olina okugamba ekyo sijja kukikkiriza kaakati waliwo omu ku bajaasi eyawambye obuyinza mu West Africa Burkina Faso omwami oyo ayambala alinga kegamba abavubuka b'ennaku zino mujaasi Burkina Faso abakata bayagadde okuleeta obuyambi nti simanyi bazimbe emizigiti emeka mu ggwanga lye n'abagamba nedda twagala buyambi kukola kino na kino so emizigiti si kyekizibu kyaffe twetaaga abakulembeze ngaabo agamba nti ekyo kaakati kampuni za gavumenti ezo zaatundibwa naye njagala omanye nti ebitundu bingi nnyo ku baazigula baalina akakwate mu gavumenti oba ku bantu abali mu gavumenti ekitegeeza bazeeguza nazo nga tuzeyo wali ku Uganda Electricity Board amasanyalaze ago wagootako aga Uganda Electricity Board waliwo abagambye nti edda nga amasanyalaze Uganda baganaavaako kati wane Nankulabe we tuli nga balaalika like weeks 2 nga amasanyalaze tegana katugabe balaalika olwaleero naye gajja galivaako lunaku gundi yes so kati ate kiki ekyawaliriza gavumenti okutunda neguza umeme nga service nze mukulaba okwange zaali zitambula bulungi wano omanyi ensonga nze ndowooza ya bukulembeze kubanga bw'ototereeza bya bufuzi ebirala byonna tebisobola kutereera ekyokulabirako kye njagala okuwa ekirungi gavumenti yalina omuwi waayo ow'amagezi mu byenfuna Professor Ezra Suruma Professor Ezra Suruma yawa gavumenti amagezi n'abagamba UCB temugitunda okitegedde nga ye muwi waayo w'amagezi mu byenfuna ne President Museveni akkiriza waliwo speech gye yakola n'agamba ndowooza twakola nsobi butawulirizaani Suruma kaakati abakulu ba gavumenti si buli kintu ekiva mu opposition nti kibi tuyiga okuwuliriza opposition oba abantu abali mu opposition abamu kye baba boogedde n'abamu bammwe Uganda Airlines bagitunda kati ate bakomyewo ne bakola ki ne bagizaawo ekitegeeza nti eyo policy gye twogerako ya privatization yali mbi yakolebwa bubi kati bwe kibanga byonna ebyakolebwa kati ate batandise okubizza mu myaka 4 omuzungu kyayita no work done tugende ku mataba nga tumaliriza mu kibuga Kampala n'okwetoloola obuzibu buvaawa mu kulabako weebale nnyo njagadde nnyo emboozi eno twayogedde ku masannyalaze ne twogera ku mmwanyi ne twogera ku bukiiko bwa palamenti ne twogera ku privatization kati tuli ku mataba ekizibu kya Kampala nga soogedde mataba kiri mu tteeka erifuga ekibuga Kampala waliwo abantu abaatwala omusango mu kooti mu biseera bya Nabiira MP nti talina kubeera nti Kampala talina kubeera na district woman MP kubanga yo eri mu central government kooti neesalawo nti Kampala efugibwa nga district endala n'olwekyo erina kubeera naki etteeka lya Uganda constitution egamba all power belongs to the people article 1 who shall exercise it through regular free and fair elections or referenda nti obuyinza bwonna buli mu bantu naye bababulirako kitundu kiggwayo nti ate obuyinza obwo abantu banaabukozesanga nga bayita mu kulonda abakulembeze baabwe ab'ekiseera ekigere oba referendum n'olwekyo olwaleero electoral commission egamba abantu b'e Kampala balonda
Erias Lukwago nga Lord Mayor. Naye ate Lord Mayor wa Kampala ne bakansala tebalina buyinza. Kubanga waliwo etteeka eddala lye bayita Kampala City Council Authority Act. Ligamba nti Kampala ejja kuddukanyizibwanga central government. Government eya wakati. Naye ziri district endala nga Wakiso, Kigezi, Rubanda, Kabarole, Mbale zo ziri mu tteeka erya Local Government Act 1997 as amended. Minister walyo ye gundi ye Rafael Magezi. Naye ate Kampala ate eyina baminisita baayo babiri. Mukwano gwange Miss Kabanda n'omumyuka we oyo nakolako naye mu Coca-Cola kyofa togabye. Ate nga gundi yali kasitoma wange Minsa Kabanda. Mukyala mulungi nnyo mumanyi bulungi. N'olwekyo kakati bakugamba mukulu Lukwago yatugamba nti ku nsimbi ezajja eza World Bank baatoolako obukadde 18 obwa dola bagule kompyuta. Ddala KCC teyina kompyuta. Eza office mu KCCA ndowooza zibayambako mu office gaabwe. Kaakati nkulaga nti ffe abalonzi b'omu Kampala oba twamulonda oba tetwamulonda naye tugamba nti Lord Mayor yalondebwa ye Erias Lukwago ne bakansalazi be. Bwe buyinza bwaffe kati bw'ogamba nti obuyinza buli mu ffe ffe tubuwadde bano babukozese. Kati gwe n'oteekawo etteeka nti Kampala gavumenti yerifuga. So kati ekibuuzo ky'e Kampala kibuuzo kya tteeka kiri structure kukyusa tteeka. Kati tunuleka outside Kampala. Nga tuli mu kibuga wakati naye ng'enguudo zijjula amazzi Northern bypass luno olunyini olw'ennankula mpaka Kasubi enguudo ez'enjawulo ezo. Obuzibu bwo buvaawo batukolera seemu oba obuzibu buva ku nkola ya gavumenti butagobererwa. Era kyenkana Kampala n'ebweru we Kampala onenya gavumenti eri mu buyinza kubanga bana Electoral Commission yagamba nti be baawangula nti era be baakwasibwa obuyinza. Kati bwe baba baakukwasa obuyinza n'obuvunaanyizibwa bwabaawo ekitakoleddwa ani ablamingibwa? Gwe social contract togituukiriza. Gwe wakola social contract ne bannayuganda. Obitegedde? N'olwekyo ekintu kino okukyanguyiza abantu n'okimenyaamenya toyogera bingi. Gamba nti kati mu Kampala ani avunaanyizibwa ku kuddukanya Kampala? Central government. Bw'atabaawo ekikoleddwa bwe kiri kale tukwendako mawono leero tujja kutandikira olunaku olulala. Ebigambo bye bisembayo tusiibule. Mwebale nnyo, mwebale mukulu Sekanjako okumpita ne ttiimu yo yonna kubanga ttiimu erina y'amaanyi. Ekisooka tubeebaza nti abantu nga mmwe muyinza okuteekamu ensimbi mu byuma bino naki ne musobola okutuusaako bannayuganda amawulire. TV ne radio zinaagenda okgoogera ng'abantu bagafunye dda kuki masimu gaabwe. Mbeebaza naye engeri gye tutudde ku kitebe kya DP njagala okukubiriza bammemba ba DP mu Uganda yonna nti ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano DP egenda kuzza bujja obukulembeze bwayo naye okulonda kutandikira wansi ku kyalo mu woodi ezo ne Seero ku kyalo ku Gombolo ku Muluka ku Gombolola ku constituency paka eri. Kati bw'oba oyagala okwenyigira mu kulonda abakulembeze abapya oba okuzzaako abamu oba oyina kwenyigira mu kulonda kuno era mbasaba mu kwenyigiremu ababagamba nti DP bagitunda beba ababawuddisa okubabuzaabuza kuba bangi gye bali n'eri mu Buganda kokasi gye bali eno mu gavumenti gye wali n'abalala mubabuuze edduuka eritunda ebibiina by'obufuzi liriwa. Nina omwami omu gwe nasaasira ng'ate wa DP
abasaidi z'emukono eyo ng'ayogera nnyo mukyagwa eyo ng'ayogera nnyo nga DP bagitunda ne bagiguza NRM naye ekinyegenyege kyamukwata naye najja Kawempe mu kalulu k'owekitiibwa Kasakya n'anoonyeza DP akalulu kaakati ne musaasira kubanga DP gye baatunda ate yali aginoonyeza kalulu ki mwebale nnyo mwebalire ddala kale wona batosinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero tutambudde butyo ne Mr. Kennedy Mutenyu akulira akakiiko k'ebyokulonda mu DP munnabyabufuzi aluddewo era abitegeera tukomye ono leero tujja kutandikirawo mukulembeze wa byabufuzi si munnabyabufuzi political leader si politician tujja kutandikirawo olunaku olwala akuume atakuumira mpeera wangala ennyo Ssaabasajja Kabaka